Omukama oyo Nnyimba Kabamba Igulu okuna alonze Clavin Armstrong Romile Akiki ng'omuhikiro wa Toolo omujja. Armstrong azembigire bya Stephen Kinja Moti eyalondebwa Omukama mu August 2022 wadde ng'abamu ku bammemba b'olukiiko olukulu bakuwakanya. Bammemba b'olukiiko bategeeza nti Omukama yali tagoberedde ssemateeka waabwe ng'alonda Kingi. Mu lutuulo olwaleero Kingi talubaddeemu ng'Omukama alangirira omuhikiro omujja naye ng'aweereza obubaka nti abadde teyawulira bulungi. Omikro omushyaka hamu n'abanyoka nkomero kitiinisa Clavin Armstrong Romile kuba omuhikirwa Omukama bw'atoola. Omukama awadde omuhikiro omujja ebiragiro atandikirewo okuteekateeka empango y'omwaka guno enaabaawo mu Septemba. Bammemba b'olukiiko baaniriza Armstrong. Omukama uwe obwasiima abantu be abakuza kandi Omukama tabinga ohire hahumuza. Omukama aturangiire omuhikiro omusyaka kandi twamugumya Armstrong w'omwire. Armstrong w'omwire nitumumanya kurungi muno habwokuba isenkuru w'omwire agakorera Omukama. Ito ntwetaaga kurora projects ezikuleetera iya in Tooro tuyine ekizibu kya unemployment. We want to see our fellow youth being employed. So it is not a matter of kugamba ngu tuyine Obukama tuyine ntwenda Obukama bukuleetawo impact. Ntwenda Prime Minister owarateekawo impact. Omukama era aleseewo Harriet Nyakake ng'omumyuka asooka ow'omuhikirwa ate Henry Basaaliza n'alondebwa ng'omumyuka ow'okusatu ow'omuhikirwa. Nkomero ekitiinisa Basaaliza Henry Mutegeki wekitiinisa Kwemara Ngabo hamu na Harriet Nyakake kuba abadeputies b'omukirwa. Jonan Sengwire yakusekedde gwino ku Lwabukidde TV.